Redson TV kwoli webale kubanga okyatugoberera gwatanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nyongera okubanga kowoola nti kirira wansawola bekigambo subscribe kikwateko subscribing ku channel eno kwata kade aka notification ogenda kuba to missing nsonga yonna ojja kubeera omukwabo abanasooka nga okumanya Redson TV bwena abanga eyina ensonga yonna gyetaddeyo kakati nina amawulire genjagala okubanga nga kuwa breaking news amawulire gano gantiisa amawulire gano galina ekikanga bwakikajja okubanga gakulekera era nja kusaba obeere nga ogawuliriza n'obwegendereza nina eddoboozi lya muganda waffe amanyiddwa nga Katumba Gerald omusajja oyo mumanyi bulungi nnyo eyakolanga omunaala ku BBS gana amawulire gashookinga wetwogerera mu mbeera wakati nga abasibe abaali abawagizi ba National Unity Platform tebannateebwa abawambibwa abasibibwa abaleetebwa mu kooti n'abamu nga tebamanyiddwako mayitire abalala bakawambibwa waliwo omuganda waffe yawambibwa ng'ava Makerere Kavule okubanga alaba documentary ya Bobi Wine the People's President waliwo muganda wa formula yava mu Freedom Border era nga naye yakamala okubanga wambibwa era naye tannaba kubanga alabikako njagala okutegeeza nti ate ne komuladi waffe omulala amanyiddwa nga Katumba Gerald abasinga obungi mwamumanya nnyo eyaweerezanga program gye baayitanga omunaala ku BBS Terefina ne bamugobako olw'okusabulanga government direct nga tabikkako nga ye ensonga azireetanga bwe ziri abasajja ne bamugamba wano tojja kukolawo awo twagala oveewo abamu Katumba nkakasa mumumanyinga abadde agenda okubanga yesimbawo mu kalulu kobwa MP akalulu akajja 2026 abadde agenda side ze Kasanda ng'omubaka wa parliament Kasanda North 2026 221 era 2026 231 era nga ze ne slogan ye egamba nti the voice of the common people omusajja ono eyaweerezanga omunaala ku BBS Terefina ayina ne channel ye emanyiddwa nga KGTV kakasanga mu kunyonyodde bulungi nnyo omutegedde kakati ensonga lwaki muleese Katumba asimatuse okubeera nga awambibwa njagala osharinge bwobanga osobola kwata linki ya updates zino giteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo obeere nga osharingirako abalala bategeere ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Katumba Gerald eyaweerezanga omunaala ku BBS Terefina asimatuse abasajja babadde bamuwambye babadde bamufumisa ebiso naye njagala byewulirire bulungi abinnyonnyole kuba nagambye sijja kumwogerera kasooke abikunnyonnyole obiwulire bulungi nja kusaba gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansawo subscribing okwate ne kade ka notification obeere nga otambula naffe. Katumba Gerald ngenda kuwa eddoboozi lye olyewulirireko bulungi nnyo liyinza okuba liri wansi mukko naye nja kusaba oteekeko okutu bulungi nnyo owulirize ebigambo bya muganda waffe Katumba Gerald byagenda okubanga abyogera nga bw'osubscribinga bw'olayikinga bw'ogenda mu comment section oteekemu obubaka ate ensonga eno eyongere okubanga etambula abantu abasinga beetaaga okubeera alert kubanga okuwamba kukyagenda maaso ate nga kwa ddala. Katumba Gerald era city victim wetwogerera kabyeyogerere omuwulire bulungi nnyo omusajja ayagala akalulu omusajja ayagala ekifo ky'obwa parliament ekya member wa parliament Kasanda North 2026 231 Katumba Gerald bwati bwasimatuse kalukonyomize eddoboozi weriba liri wansi wiyongeza ku simu yo osobole okuwuliriza emboozi eno nga bwebadde firimu nga bwebadde Katumba nga asimatuka bwati bwagambye nzije nkwongereyo lunaku lwali lwakubiri ekiro musaawa nga 5 awo bamukwasaganya emirimu gyange nanzira y'ewaka ne numbibwa abasajja abaali wakati w'abana n'abataano sinziira be nalaba ne banzimbako obutale bulungi era okunzingako nga bakutte ebyambe kubanga ababiri be nalaba nga bakutte ebyambe abanneesimba mu maaso ababiri ne bankwata ekkooti sayidi ne sayidi balyoka baŋŋamba ggyayo ssente zonna z'olina nenzijjayo lw'embeera eyaliwo tewali muntu gw'oyinza kugamba nti akuyambe ng'oliwo wekka aweva nti abantu we bankwatira oba we bansanga we banzimbizaawo kaboodaboda we kanteeka ate nga si we yali erina okunteeka naye bwe yatuukawo n'agamba nti nze kankome wano era bw'atyo n'akyusa ye n'avaawo n'addayo yakyusa dda gye tuvudde wabula teyeeyongerayo naye olw'okubeera nti yali omusi ng'atuuse we nalindaga n'essaagala mu mukayanya ne nvaako ne muwa ssente ze mu prosesi eyo ng'akyuka awo kuba yayimirira nga ndaba waliwo abantu ne mmanya nti obuulyawo n'embeera mu bumu nti wayimiridde kasita waliwo abantu kyessamanya oba yali abamanyi
oba baali group y'emu kubanga process eyo ng'akyuka bw'ati okugenda bwe nawulira nga bankutte kooti ne bajja ne nzigyayo ssente ze nalina zonna ne nzibawa baŋŋamba olina essimu gijjeeyo ne mbagamba ssente muzitudde ate n'essimu okukwata akambe ababiri ne bakwata obwangu bwe baalina beera busongovu butono bwe buti ne babunsimba ku lubuto nga oyagala kuwalira olina eggume ne nkwata bulungi essimu mu kooti mwe yali ne ngibawa amala okugibawa ne bankubakuba tosigazzaamu ssente endala ne mbagamba ssente sirina ndala ekunsimbika ne baŋŋamba tambula nva wano ogwaffe guwedde nasobebwa mu kaseera ako olw'embeera eyaliwo nga nina kutaasa bulamu nasobola kwatapinga bantu benali simanyi kigendererwa kyabwe era oluvannyuma beeyawulamu ebibinja bibiri awo ne bakwata sayidi n'abalala ne bakwata sayidi kati nga tomanyi baani be ŋŋenda okuba nga ngoba ate nga bagenda batambula nakola kimu ne nzirukako ku poliisi eri okumpi bayitawo poliisi y'omu kikajjo ekyanneewuunyisa kwe kutuukawo nga ku ssaawa ezo poliisi terimu muntu n'omu nga waggule kuba nayingira ku reception nga waggule bulungi naye nga tewali n'omu naye nga mpoggana afande ndaba avaayo mubuulire ekibaddewo kuba nalaba we bakutte ne nnyingira ne mu woofiisi zaabwe nga nziggule abantu bokka abaaliwo be bavubuka abaali mu kaduuku oba baali bakabakwata simanyi naye nga bo mwe bali bawulira nga be banningiza mu gundi yaabwe mu mitayimbwa mwe baali baŋŋamba baafande bagenze dda kweyiiya tewali n'omu ng'ekyamazima nnyingidde mu woofiisi zonna nga ne bwe mba wakubaako kyenzijjayo nsobola okijjayo naye ndaba nga ku poliisi siyangiddwa ne nziruka ne nvaayo ne nkomawo abantu batandise okukuŋŋaana kubanga nakola alamu ng'abantu batandise okukuŋŋaana wabaawo omuntu eyakuba essimu naga nze nina essimu y'abaafanda abatera okukola paatrumu n'akuba essimu era yagiwanze ne ngikwata ne njogera n'afanda oyo ne mmunnyonnyola ekibaddewo n'ambuuza oliyuda ne mmunnyonnyola kituli wano mu kikajjo wennyini n'akugamba mu ddakiika emu era twali tuli awo in less than a minute ng'abasirikale babiri bazze bali mu byambalo ebya UPDF nga bakutte emmundu omuwanvu omulala mumbi n'ambuuza ani ankubidde ne mugamba nze njogedde naawe ne mmunnyonnyola ekibaddewo n'angamba we cannot do anything as of now naye ekyenneewuunyisa nti abantu abo baafubutuka mu direction y'emu abasajja bano gye baddukira oluvannyuma lw'okunziggyako ebyange ye direction gye baafuluma kyesimanyi oba baali batambula butambuzi nga bajja oba baali sayidi eyo ne mbannyonnyola ne mbalaga nti baakutte eyo nga gye mubadde bambukidde wali naye nga baggukira mu eryo ekkubo gye muvudde n'agamba we cannot do anything as of now because they have already gone away now where should we start from ne baddayo gye bavudde baafande ne bavayo ne bannaako abalala basatu ne bawera bataano ne bajja ne batuyitako ne bakwata sayidi endala gye baagenda okugawuna oba olyawo ne tulaba nga tetukyalina kuyambibwa kwonna nga tulina kutambula buli omu kweyiiya kugenda waka ne ntinatina mpaka waka ngenda okutuuka ewaka okukwata essimu endala okukuba ku ssimu yange nga teriiko naye ku makya yakeera kweri era yasiibako nga bwengikuba kweri tewali agikwata neevaako ogweggulu ssaawa nga 10:11 okuva ku olwo neebaza mukama katonda nti tewali kyantuusibwako tewali obuvume bwonna tebankubako wadde obubiri wabula bankwata bukwasi nagamba tuwe essimu eyo nengikwata nengibawo leeta ssente ezo zolina nenzikwata zonna nenzibawo olw'okutaasa obulamu bwange n'ebyo ebyandiddiridde
nga sisobola okuteekawo olutalo kuba simanyi bano be baani lw'oteetegekedde wabula bakuzinzeeko nga bakuguddeko kiyeefuyeefu bwe ntyo embeera bwe yali bannayuganda naye twongere okubeera abeegendereza obumenyi bw'amateeka bweyongedde ebbula ly'emirimu lyeyongedde nnyo mu bavubuka. Yes, webale ndooza message ekutuuseeko bulungi nnyo. Webale kubanga okyali ku Red Zone TV. Oyo Katumba Gerald gw'olabye oba gw'olabaawo. Njagala okutegeeza nti musajja yavuddeyo dda n'ajjayo yeesowoddeyo dda. Y'omu ku ba foot soldiers abagambye nti mwabambadde amataayi ebbanga eddene, mwabambadde obusuuti ebbanga eddene ng'ate temunyigirizibwa nga ffe mutukiikiridde biki ate nga tetubiraba. Ye n'agamba nalabyeko ne muganda wange Map Media n'abalala weebali tujja kubaleeta bwe banabanga bakkiriza tujja baleeta ensonga baginnyonnyole ensi lwaki bavuddeyo nabo bagambire katwambale mu ngatto. Katumba Gerald ono eyaweerezanga omunaala ku BBS Terefayina nyongera okutegeeza nti yasazeewo okubeera omu ku bannayuganda abo abakkiriza okugamba nti leka twambale engatto z'abano leka bafuuti soja nabo bagende beekiikirire mu Parliament. Katumba Gerald ayagala kubeera mubaka wa Parliament Kasanda North 2026 ne slogan ye gyenkugambye the voice of the common people. Kakati no musajja atuyasimattusa okubanga awambibwa abasajja adde bamuliddewo nga story wogiwulidde aginnyonnyola ate abeerenga naawe akumanyisa ebintu nga birina okubanga bitambula mulina okubeera safe mulina okwebereramu n'ebirala nga wabyogedde. Webale kubanga okyali ku Red Zone TV bw'obanga tonaba kubanga osubscribe nga kikole nja kukusaba osharinge information eno etuuke ne ku balala tuziganye mu updates eziddako mwebale kubanga mukyatugoberera.